Kale celebrity extra UG ogamba otya muganda wange gwatulaba isaawa eno nakole tuli ku high school awards aljebera tuli ku red carpet abasajja n'abaami bambadde banominees ne batali banominees ababolekeddeko abagenda okuwangula award nabo webali ku mulundi guno nange nali nominated radio yange Rock FM yali nominated unfortunately saawangudde naye nsuubira tulina okulemezaamu tuwangule n'omwaka ogujja kyanafa nominating tuwangule award wano wendi ninanyo omukulu bamuyita Dictator Amir naye nga sinabagenda wala soko olage okuva wansi Kim soko tulage okuva wansi omukulu ono nga bwayambadde tugende mu maaso abantu banti ebyaffe bya freestyle award twagifuna ya YouTube tugirina omazo balage engatto balage empale yokka kati balage empale yokka aha jimazeko seconds tukola watch time ku YouTube kati yambuka zine empale za bait bazisibira mu musipi balage wana wandi badde musipi awo ne tuvaawo tugendeko munda mu saati straight out from Turkey ayino yavudde Germany kuba omukyala adde akave Germany eno yavudde Germany ku mukolo guno tuchakola introduction y'olugoye ekoti za yes linda kunkuwane mukulu sebo banji tebawanyeko ono gwe tuliko linda ko ono gwe mbanjulira yebbawa Chosen Becky omutongole yamugulira iPhone 13 katikano kachiseva kali ku koti design ogamba otya Dictator Amir muganda ngobulamu buli kutya kudobozi kati nkulina sebo yogera kudobozi yendi muganda wange obulamu buli we bali kunyumira mukolo guno ukikubye muganda wange family yona mukwata iPhone 13 muganda wange kitiwa kya mukama gwe seka family yonna mukwata iPhone 13 kitiwa kya mukama ninge bali kunyira muganda wange bavuka batono nnyo okusanga anyirira bwati nze nkubuulira amaze okujjako kati ngaffe balage ngato yange gwe sebo balage ngato yange nga batugenda maaso okujjako ngaffe eno ngato ya beeyo kimanyi naawe siwe kiri bagambe ngato ya beeyo yakasente nutika mukati balange kivava bana nga sente ekisaati kya maanyi dressed and fashioned by Phaeton Fashion Store wali ku Dikeste Plaza Makinde tudde ku mulamwa omukulu we bali kujja ze munaye olabiseko mu award zone tulina ya award naye award ngani hottest blog of the year wanji yeah watu chekiridde fenna not kubako award yeah fetu hawa enze gyenchimye oyina timu eyo ne yasodo okulonda kwa wadde mu kuvuganya kwa manji wakusanze otya muzino high school awards kuvuganya kwa wadde kwa manyi nnyonnyo naye ekikulu kya kunoonya kalulu n'abantu abakwagala abakubeererawo n'oli n'akulonda n'atwala obudde bwe n'alonda n'asharinga linki yeah obadde postinga abantu nobayisamu nga group yo nga gwe Dictator Amir nina bagita friends of Dictator Amir eri active nnyo abaana okasokola mu ensobi eyo mujasi nebanga ya bulimba bani following abo tebatijja nnyo nga abaffe nedda bali bantu bange ebantegeera kino kitegeeza ki eri career yo gwe ng'omuntu like ng'omulimu guno oluusi omulimu gwa blogger bagulabanga ekintu ekyokuzanya omulimu gutalina makulu yeeta abantu bagufunyemu omuntu ali eyo kitegeeza kiri okulaba nti oli nominated ino wangula award omulimu si mubi ogwa blogger kuba bangi abantu ab'ekitiibwa bonna bakikola ate kati bwe kyatuuka gye bujja mu maaso abantu abasinga bonna bagenda fuuka ekyo ekintu kwa buli omu kati abasinga balina amasimu biki okitegeera wano Uganda tulina ba professional bloggers wa buli omu asanga afuuka blogger tulina nti oyo bali professional mwebali kati nga gwe bw'osooka okumenya nga babiri basatu mwebali wakubya akalutwabogerako kambogereko na mukwano gwange bamuyita matiti oyo matovu nno wangabi oyo Henry Kakensandugwa naye mbadde naye mu resi bebo abali konko abasigadde tugula logi Superstar Tomiri Abudu bana lindako kankubuuzeeko Abudu Sempijja omwana gwe tukuze naye wano yegalira atiri mu kasenge muganda wange tetugenda yeeyo Abudu Sempijja nkutumiddeko gamba Ashiri mbaagala nnyo awo Dubai era wiiki ejja nkomawo tusooke tucyankalanyemu kwawo Ashiri naye nfunirayo ka tiketi ebbanga lyonna tukuwaanawaana tompangayo ka tiketi empayo tiketi naawe aka Uganda Airlines kamuko kakakusaka kujjako why
omukyala baby mama abadde mu ntegeka ze z'okuba ng'ojja wano olunaku olwaleero. Tolaba akakindo. Omukyala Chosen Becky oba Becky waffe omuyita otya ye? Nze muyita Rebecca. Nze muyita Rebecca. Amiri Teresa bino ebintu bigenda on record. Omuyita otya? Rebecca. Kale mbaye wakanga muli mu love awe bikiwezi. Era muyinze baby. Kabebi bakakozesezza nnyo kozesa akala. Muyita baby. Honey. Ekyo kya bangi naye muyita baby. Ompulidde njogera n'omukyala n'ogamba oyogera ne honey. Agambye yasaze onagamba tuyambala this color. Yeah. Lwaki akuwadde ensonga ki lwaki ayambadde ka black munda ogunoteekawo kano ka kala naye muganda wange onyumidde nyumira ebyambalo. Agambye nti honey yambala kano. Nze kasita asiima. Kasita asiima kye ŋŋenda nakyo. Uncle Ddala usi wali beera wano kumpi. Kasita asiima n'ogenda n'ekyo. Kati bwakedde ku makya nagamba nti mu ngoye zonna ze tulina hani enesaati eriwo ojambadde nnyo kati katuguleyo empya omanyi just ebintu byekola byokka. Akyogedde atya? Nedda. Nze engoye zange zibeerawo. Just okyusaako obukyusa ya n'ogamba no ngeri gye ngenda ku mukolo bwe guti katwambale bwe tuti. Omuntu yenna bw'abeera ku nnyonyi abeera nga nalowooza ku bebi we hani abeera nakulowoozaako naga nkutwalireyo akantu bwe kati. Buli muntu ekyo kiri ku buli muntu gwe tomutwalira mukyala wo tomutwalira wowe kati neera bw'oba ova wano osobola okuyita oba mu supermarket n'ofuna ky'omutwalira. Omukulu ate tayise mu kamera. N'obaako ky'omutwalira. Omutwalira zikuuma omukwano. Kitegeera kuba olunaku lwe wagula iPhone 13 n'ogimuwa muganda wange yayimba akayimba nagamba iPhone 13 kyali kitya by the way to that moment kwate twasobola kufuna nze nzekka by the way nze nzekka ina interview ya Amir teri mulala ono kyali wange muganda wange tuyiriba lwenna tubeerawo era kyali kitya. It was massive. Omukyala n'asiima wamukuba surprise eriye katemuwunzi oyina n'ensonyi Amir. Muganda wange ndeka ku social media muba n'ensonyi osanga matiti ndekayo tubiveeko. Sebo siyinza kutulekeraawo nga tetwogedde ku bebi omulese waka. Abadde alina omukolo gwagenza oyimbako. Nga kimanyi ali mukuba akomawo agenda kujja wano probably. Obudde we bunaatusangawo. Chosen tukulinze by the way nze n'omukulu tukulinze yonna gy'oli essaawa yonna ngambye nti onaatera otutuuka wano owaayo katugambe nti nga ffe batugamba nti hani ssaawa kale 6 ku weekend nkwetaaga ewaka onoobeerayo atera okugamba nti hani tolwayo. Nze mbeerawo. Eno interview toddamu ku abantu balala interview by the way. Nze nzekka nze ndi kyaliwo wa munda. Muganda wange. Okitegeera? Olw'okuba ti nnyo nkikola olw'okuba ndi muganda wo. Era nawe okikoze okuba ndi ki? Ndi muganda wange. Eno interview aliyo ayetaga interview basindike ku celebrity track badownloadinge bateekemu ku eyo. Bigambo byonna tugenda okukozesa wano. Neringa press release bajje kweri. Owaaye bwe mbeera ewaka mu budde bwa weekend. Budde bwa weekend nga buno. Hani kyemanyi tasiibye wakomawo. Nawe otuuke waka obudde bugenze otera bino tubikola ffenna abasajja otera okuyambako bebi ne mufumba kamera. Afumba yanfumbira nedda nga bino egamba hani olwaliro kati kikwatemu ffenna muyambako kiba kyetaagisa bikinenze wenkoma weewaka nvudde ku mulimu oba obeera ddala dikiteeta ala baana mbeereko n'abaana naye nga wantegekera that's all mba njagala baana nzire essanyu lyange baana maama waabwe awo that's all. Bwaba taliyo ng'agenze ebweru nkuyimba eyo n'akuleka wano e Uganda bomumisinga nnyo oba kasimu kasigalawo. Of course oba olina omumisinga neera video call kati zajja obeera oyogera naye ku video call buli waabeera. Nange era tuyinza tuba tukyali wano nga nkubidde ku video call. Wangi ssebo? Mukulu. Naye tubirekera. Mukulu wangi ssebo. Adidako. N'akakuba kasimu ntalo be. Just
kyekyo soko abantu baguliro katono ku maaso balabe bayinza okulooza nti nnimba yono bannaye dictator Amir yabbawa Chosen Becky omutongole era esaawa ena tugenda emikolo gijjadde tugisuubire inshallah soon toneerabira ssebo ku mukolo mwebe nino sooka okugamba ssebo fabasookerwako kigumize wano ng'ensi ekulaba mwabasookerwako era nze omuko w'e Masaka omutuufu lindako kaddemu ako mukulu kaddemu yegwe muko waawo wa Masaka omutuufu abaasooka baabe baliwa nze amanyikiddwa era essaawa yonna tugenda giyogoomya tuyugumye Masaka bubi nnyo gwe mukolo genda okugalawo emikolo gyonna egy'e Masaka gugenda bagwa byafaayo nnyo industry max obugamba oyinza osembeyo ku bawagizi babakulonze mu awards zino n'owangula award nokimaking mwebale kunonda mwebale kumpagira mwebale kwagala Chosen Becky mwebale kwagala music we ku TikTok mwebale kukola challenge buli kayimba akajja ne mukakolerako challenge abamuyita ku mikolo mwebale mweyongerere ddala mu emirimu kuba Chosen Becky watabeera ku mukolo gwo tegubeera mukolo ekyo kimanyikiddwa kadde mwako dictator Chosen Becky watabeera ku mukolo gwo ng'omuyimbi ogwo tegubeera mukolo guba mukolo kiba kikolokolo naye nti ogujjuza omuntu yenna okujjuza omukolo gwe yita Chosen Becky abeereko kuba yalina ennyemba kati esaawa nomubukinga tukola tutya era mu contacting enamba ze kweziri ku social media mba mutufuna naawe otera omuyambayambako ng'omuntu yenna netulaba nga kakoze katya ye hit kati yeriko gwe buli woyita toluwulira lweluyimba oluliko era ava enyuma omwami bwakuyambako okutambuza bizinesi omwami omukyala nayambako munne kwegamba bitambula bulungi okubanga otambulizako omukyala bizinesi kiwulikika kitya kirungi ate kiva ku mutima era okyagala oba okyagala okola ekintu kinyumanga ekyo nga tumaliza ddemu tulage ku ngato ya dictator Amir dakiika ng'emu bbiri nze anti gwayambadde wano ddamu balage engatto kati bw'otambuza mpola genda ku mpale wano wetandikira wano ze bayite engoye ezivira ddala already made tewali eno si kiyembe ssebo ngole y'amaanyi yambuka waggulu nga tumaliriza ssebo tulina okuwana omukulu ssebo ye muko omukulu e Masaka tugende wano wakati wano yimirira enenyimirira abasajja balinamu ku ssente segedde kati yambuka waggulu tumalirize kuliko akayinja ka golodi obadde okimanyi nti abagagga bambala golodi ennaku zino kale nga tumaliriza basiibule nga gwaba signing out mwenna bali ku celebrity track mwenna mbebaza okumpagira okuwagira omuyimbi Chosen Becky mwebalire ddala tusiima byonna mweyongere omuwagira omuyita ku mikolo ebivulu byonna toyanza nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale weewaawo nga maliriza ate weerabira kunywa kakadalaus juice kakajuice akaliko kati mu Kampala bw'okola omukolo n'otanywa kakadalaus juice muganda wange aba baina passion baina nekana yasooka omukulu ono akodalaus aliwa bwe basooka okuleeta kano kajuice akaliko oguno omukka katambula bwe kati nga bukavaako omukka bwe kati wako soko jo tubulira akodalaus asangibwawa jangu wano jango tubulire tubulire oluseke tusimba luseke sebo toyo wakana akodalaus asangibwawa owandegeya okulya na ku Abi Clinic manyiwo bulungi nnyo nali ngenze twala omuntu anti katufuse bloka bakama bange bino ebintu babiraba divorce bamwa bino bigenda waffe ku mikutu gyaffe batugobe tebajja kungoba but Ddala musajja mulungi tubeera naye ku mikolo ate yayo omukwasinga okuba ne kajuice akawooma yakwata musajja wange n'amufuula brand ambassador Victor Ruzi nakuno takyayimba abeera mu kutunda juice naye ng'ekyamazima kiri nti kajuice ka Ddala ku mukolo katabu Ddala yasinga balina kakokoteyiro alina kano kalitera okuleetera mukka kesinga okwagalako naye divorce wana juice oluseke tulumale bulungi sebo wana juice tona kumala luseke lwa musajja ngenda ku Rwanda kakati ako kale weewaawo abanaffe abantale products nabo we bali abakiikiso nnako lwaleero akazigo akalungi g'omusajja oli ogenda owunyirira abantu teweesiga bulungi n'okeesiga wala bagenda bakugoberera bakunoonyaako nagamba waaye gwanyirira ntale products akazigo kanonyi kabeera katono bwe kati era mu ab'e Dubai ankota lindako
anko sembera wano gamba otya sembeza ekintu wano kye twogerako bayo nga bakiraba sembeza wali mbadde nkyabawaanira akazigo nyini kazigo nayingirawo anko gamba otya tunagenda wala ng'onyumidde omukolo muveeyo bannaye tulage engatto y'omukulu vayo wako balage engatto y'omukulu twambuke waggulu kano akambalo simanyi anko wakajjeewa ke tuba tutandikiraku akambalo tukafuna okuva mu nsi yonna bwe tuba twagadde bannaye okubya ekyambalo wano ku red carpet kuno muganda wange abambadde kati wako tolina tusembera anko mbadde abantu kyabagamba kazigo kana akantale ne sabbuuni so kubanyonyola kakola katya era tuka product tugisangawo fe abantale oba abakozi b'ebintu bino ebizigo products zino zonna okusookera ddala twebaza abakasitoma baffe bonna abasobodde okubeera nti mutwagala netusobola okuba n'abawanguzi twawangudde abantu twawangudde abasajja abakulu naye twebaza nnyo okubeera nti twawangudde abasajja abakulu twawangudde abasajja abakulu so tubeebaza okuba nti mwatulonze era tuli basanyufu nnyo yes mu ddakiika emwemu kano kantale skin ointment kakola katya mu Uganda yonna oba mu nsi yonna ntale ffe tukyasinza okubeera nga tujjanjaba ensusu z'abantu oyina endwadde yonna oba muliro skin rash tayiri twakkiriziddwa nti ffe tusinga ate nga twamala okukakasibwa eby'omutindo UNBS so tetulina buzibu bwonna tukubiriza bakasitoma baffe okwongeramu amaanyi n'okutuwagira tusangibwa mu Uganda yonna amaduuka gonna agali mu Uganda mu kikuubo so bakasitoma tweyanziza nnyo tweyanzeeko enamba y'essimu twetaaze enamba zaffe eza kampani 0705 26 32 70 MTN 0782 26 32 70 abantu abulira amanya taata nga amanya gange nze Haji Ntale managing director nze nanyini kampuni eno ddala bya ddala twawangudde abasajja abakulu abasajja nakagunguka gumizanyo banaye bwetyo tambudde olunaku olwaleero ne banaffe abantale herbal products mbere bulungi tukwatagana endowooza olunaku olw'enkya wako oyingira nnyo mu shoti yange bagambe bye kale kwata bagambe bye amanya gaye Papa Brian wako of course nkozere muganda wange divorce ne divorce wakikuba ne sente wazifunamu ne sente wafuna naye togaba